Yes, Fadi TV jimbaniriza akadekano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena abagifollowinga naye mbeebaza tebagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga jimpereka like a video ate osere ng'ogyekubideko ensonga za Pastor Wilson Bugembe okuba nti no munnange ateekateeka kubanga agenda ne mwana muwala ono amanyikiddwa nga Dr. Jani Mukibi mu ggwanga erya UK. Pastor Bugembe abisambaza agamba bannange mulekerawo kunsibako omukyala olwensonga nti waliwo amawulire gabadde gatambula agalaga nti Pastor Wilson Bugembe agenda noono mbukwane muno. Pastor Bugembe agamba naye bannange ani abagamba nti oli mukyala wange? Pastor Bugembe ayongedde okubanga ensonga azeegaana agamba nti ye Jani Mukibi mukwano gwe era agamba nti n'amawulire gonna agatambula agalaga nti no yene Jani waliwo ekigenda mu maaso nti oba bali mu relationship abiwakanyiza agamba nti si bituufu kubanga agamba nti yadde amanyi nti oba oliawo tebiri serious naye agamba nti alaba bitandise okubanga biri serious abiwakanyiza agamba bannaye mulekeraawo sina gye ngenda ne Jani Mukibi. Jani Mukibi agenda kudda nze ngenda kusigala nga mpeereza sina animonu gye ngendamu. Pastor Bugembe abiwakanyiza abiwakanyiza okuva bannayuganda lwe balaba Jani Mukibi ng'akyadde ku kyaki ya Bugembe wali Nansana. Bannayuganda bangi baatandikirawo nga bagamba muwase bw'otamuwasa ojja tulaba kimafiya abasinga nga bw'atamuwasa agenda balaba kimafiya naye nga munange ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media naye nga Pastor Bugembe agambye nedda ebitambuzibwa ku social media simanga lugenda ku anemono UK si bituufu. Pastor Bugembe abisambaze bannayuganda bangi tekibasanyusiza abasinga tebalowooza nti oba oliawo agenda kuliplayinga nga bagamba nti bannange ne Jani Mukibi waliwo ekigenda mu maaso wa agambe nedda mulekeraawo ababitambuza abiwakanyiza agambe nedda si bituufu wadde n'akamu. Ye musumba Wilson Bugembe ayongedde kubanga munnange alaga bannayuganda nti ye ne Jani Mukibi tewali kigenda mu maaso. Yuka Jani Mukibi ava nakonfaminga n'agamba nti ali single tebannamuwasa naye Bugembe agambe nedda mulekeraawo abiwakanyiza. Jjukira mwezi guno gwennyini ogwokusatu waliwo information yatweninga nga waliwo bukaadi bwe baali batambuza mbu oba omukolo gwa Bugembe gujja kuba omwezi gwa 8 mu Agusto wa guno omwaka. Pastor Bugembe bene abisambaze agaye si bituufu. Abayesi bakola kakaadi k'omukolo nga bataddeko ennaku z'omwezi batekako ne family ya Jani Mukibi bayita abantu mwenna ku mukolo ng'ennaku z'omwezi mangu 17 mu Agusto mwezi ogw'omunaana mwaka guno gwa 2025. Bugembe abisambaze agaye nedda bannange si bituufu. Social media kyangu omuntu okola kaadi graphic design mwangu nnyo byangu nnyo ebyo bikola kyangu nnyo omuntu okola kakaadi ke n'akola kinakapostinga ku social media. Bugembe agambye nedda yakola kakaadi ng'akoze ku lulwe. Nze kakaadi sikamanyi kakaadi sikange era teri mikolo abasinga bali batasa okubanga beeyama okutandika okusonda agaye banne esente zammwe muzeesigalize kubanga teri mukolo gwonna gwe ngenda kukola na Jani Mukibi mukwano gwe agamba ye Jani Mukibi mukwano gwe wabula ebisimanyanga eby'emikolo simanyanga ebya anemono simanyanga UK gena UK ne Jani Mukibi. Pastor Bugembe abisambaze ayongedde kubanga alaga nti ye ne Jani Mukibi tewali kigenda mu maaso. Jani Mukibi dokita mulamba emirimu gyagikwasaganyiza UK gye baamuzaalira gye bakulidde famire ye gyekola ki giwangaalya n'obutuuze gye buli kyajjakomewo mu Uganda okumala ebbanga baamuzaalira UK gyakulidde ne Uganda ndoza gwe busoose okujjayo oba olwensonga nti famire ye baali bamukwano nnyo ne Bugembe ebiseera nga tebanagenda UK. Tovola wano omuwala we yazze tukidde wa Bugembe tujja kumanya era nawe nga waliwo ekigenda mu maaso wakati wa Bugembe ne Jani Mukibi tujja kumanya amanya ebiseera ebisinga oluusi
ne Kenzi bw'ati bwe yakola ki bwetuzanyiranga ku mutwe naani ne Nyamutoolo tujja kumanya tebijja kwekweka era nze Bannayuganda kinyinza obbagamba jesi bakkakkane bukkakkanyi wanabeewo kigenda mu maaso kijja kuzuuka tebasobola bikweka nawe lubeerera lwonna era wanaba nga tewaliwo kituufu tewali kijja kuvaayo wanaba nga waliwo pulaani egenda mu maaso wakati bwabwe ejja kuzuuka wanaba tewaliwo pulaani era tejja kuzuuka nze mbagambye ddala kubanga tetusobola bikuumira nga byakyama emikolo olwedde kiba zirina okumanyikibwa nti kibaddeyo abagole tuba tujja kubitegeera era waba nagamba nti si bituufu biyinza okuba nga si bituufu abasinga bagamba gwe ssebo mukulu Bugembe ssebo omukyala wuuli awo ayakaayaka anira alinga kyakulya n'oyo akugendeko Bugenze ng'olyawo otunudde butunuzi bagamba mukulu ssebo oyo bwakugendako ogenda tulaba kimaafiya bamugambe akole ki bamugambe yeetereze musubscribinge mwena watunaba kubanga musubscribinga ne ku Fadi TV ate gifollowinge nkusaba ogifollowinga obeere nga ocheckingayo buli lunaku kubanga updates mba nazo each and every single day. Akakyala kalabika bulungi bambi akakyala kalabika bulungi nnyo kajjani Mukiibi Dr. Jani Mukiibi wanumiza okuba nti nemuniikini wa Bugembe yabisambaze animunu agambye abirabye ku social media nga betraininga nagamba bano bali ku animunu kigibuugirako abisambaze ne kaadi y'embaga bakola kaadi y'embaga ssebo mu guno omwezi ne bagitambuza emabegakaawo video nagikola ne kaadi nagibalaga asooke bali mu video zange enkadde waliwo kaadi gye bakolaawo ne bagifulumya agambe nedda eyo kaadi bantu bangi bamukubira amasimu nga bamugamba batandika okuba nga basonda essente nga baliwedde okuba nga bawaayo yabagamba mwesigalisiza mwezi kaadi sigimanyi ane Bugembe yabalimba ssebo tebagenda ku kivulu nga basuubiza obbalaga omukyala ne baaba kimu kye baalabayo embaga ya Bugembe ejja kuba ezimu ku mbaga ez'amaanyi mu Uganda bwe eribeerawo mweraba